Our power. People power. Everywhere. NUP. You guys come. Kawungu Fred, Chigozi, now leave you in the hands of the able clerk to start doing business. Taniko kuweleza, right? RDC wali ne LC5 wali bajulizi Zamil Kasule, Chitikoma, Bakajawa, the Oblashes. Where's the Oblashes? Yaruhanga Tata Jadi Nange Chenja Mwandikirize twanize DPC Fanga Omulimo Kununga Gwamani representing the people, the constituencies which you need. Those who are so many. So let us start with omuntu yenna alina kaadi nsaba oba ajja kufuna ekyokulya. I can't pronounce the other. Abdunu. Okay. And then Kagwe Edward. Where is Edward? Is there? Kalema Musa. aba bakansala balondebwa okukolera abantu And are officially empowered to govern their respective jurisdictions. era baweebwa obuyinza okukulembera ebyo ebitundu gye balondebwa. So are we together? Tuli wamu. Kati right now tengenda kukola nti babalonze, yes, and I have said congratulations, but now you need to get into serious business. Tugenda kutandika okukola emirimu, but before you start the mirimu tulina okukola off. Nti banaye nze bannonda naye ngenda kubanga seekolera ng'omuntu sizze kifunamu nzize kuweereza. That is the language that we should be using here. Ebyo olulimi lwe tulina okukozesa wano nti ozze kuweereza bantu. Toze kukifunamu, you have come to serve. Yeah? You've decided to offer yourself as a servant of the people. Ozze kwewaayo ng'omukulembeze okukolera abantu. So before I admit I Chwanuka Wire Mubiru swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. I shall faithfully exercise the function of a mayor of Lugazi Municipality Council and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Lugazi Municipality, so help me God. The keys. these are the keys to the office. Yes. So you're going to enter. Try out. That is the key. Congratulations. Ensigo z'abifunye. And then this is the seal. This is the stamp of the mayor, office of the mayor. Ne stamp naye agifunye. Now I'm handing you over to the town clerk. Akwasiddwa accounting officer w'ekibuga Lugazi. Mayor. Yaruhanga Asaf Raf, swear in the name of the Almighty God that
that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Muganga Ronald, swear in the name of Almighty God that I'll be faithful. I'll give faithful service to the Constitution, to the Council, and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as the law established. So help me, Lord. Edward swear in the name of Almighty God that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and I will preserve, protect, defend, and the Constitution of Uganda. So help me God. I, Narugonda Mary, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and I will preserve, protect, and defend the Constitution. So, let me go. Wetwaze tubeere bumu era tukolere wamu abantu baffe batutunuulidde. Tebeetaaga kuwulira ntalo zaffe. Balindiridde empeereza eya Namadala, katubeere ttiimu emu olwa bulungi bwa Lugazi yaffe. Nga ntandise obuvunaanyizibwa buno, nkola okweyama kuno okuva ku mutima gwange okulwanirira empeereza ennungi eri buli mutuuze mu Lugazi Municipality, okutumbula enguudo zaffe, obuyonjo n'ebizimbe wamu n'obulamu, okutumbula ebyenjigiriza n'okulambula amasomero. Njagala mutunuulire olwaleero tulina amasomero gaffe ge twandise nga government aided school, naye bw'otunuulira performance yaago olaba nti si yeye esaanidde. Gaagala okusooka okulambula, ekyokubiri n'okwongeramu amaanyi mu basomesa, tube nga tuvayo n'abaana baffe, wadde mwana wa munaku abe ng'asomera mu ssomero eryo naye ng'asobola okweyongerayo n'agenda awalala. Tugenda okusanga nga tuweereza ate nga ennaku zino abalonzi buli mukulembeze bakulabamu buli solution eya buli kizibu. Nze eriyo abankubira n'essimu nti omwana we agenda mu nassale naye talina ssente. Kitegeeza nti omukulembeze bakusuubira okuba ng'osobola okugonjoola buli kizibu. Nsaba tweyise bulungi. Ne bw'oba ekizibu tookisobole, omuntu waakiri muwe essuubi. Bwe nali neebaza abalonzi ku mulundi guli ku Lwokutaano, nabategeeza nti nyiiza obutakola byamagero oba byewuunyisa nga bano bapasita bye batusomesa Yesu bye yakolanga, naye tujja kukola ebintu ebitonotono mu ngeri eyeewuunyisa. Neeyama bassebo ne bannyabo okubaweereza, nammwe mwennyini muleme kujulirira lwaki mwannonda. Neeyama okubaweereza bassebo ne bannyabo muleme kwejjusa lwaki mwannonda.